Enkalu zizzeemu nate wakati w'akakiiko ak'ebyokulonda n'ekibiina ekya National Unity Platform ku nteekateeka ey'ekibiina kino ey'okuwandiisa omukulembeze waakyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avuganye ku bwa pulezidenti mu kulonda okujja ng'ekibiina kyagala awandiisibwe enkya so nga akakiiko kagamba tekannasalawo olunaku lutuufu lwe kanaamukkiriza okuwandiisa ate nga bulijjo gy'otosula togerekerayo bibya. Ekibiina kya Nuupu Sabbiiti ewedde kyakimazeeko nga kigugulana n'akakiiko ak'ebyokulonda oluvannyuma lw'akakiiko kano okugaana egimu ku mikono gye kyali kiwaddeyo okusobozesa omuntu waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okusunsulwamu ku kifo ky'obwa pulezidenti mu kulonda okujja nga tebazzeemu byase beevumya nsogobe eriiso teriva ku kyoto. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya Nuupu David Lawsi Lobongo yategeezezza Kyabasa enkya ya leero nti oluvannyuma lw'okufuna emikono emirala baagizzizaayo eri akakiiko k'ebyokulonda era nga basuubira nti omukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kusunsulwamu enkya yadde nga akakiiko tekannaddamu kusaba kwabwe kakyafuuse kyesirikidde omuzigo mu ttimpa. Emikono twagiwezezza gyonna tugitwala eri akakiiko k'ebyokulonda kati tulinze certificate yaffe gye tusuubira nti bagenda tutuwa leero then tusasule nomination fees president waffe agende ku nomination olunaku lw'enkya. Akakiiko twakawandiikidde dda nga tubuukinga olunaku lw'enkya netubagamba twagala kunominatinga president waffe olunaku lw'enkya nga 23 so naye era tuvumirira bino byonna akakiiko kebikoze ekiraga really nti kalina kyekubira kagezaako okulemesa n'okulabisa. Wabula Ssekamo w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda Julius Muchunguzi agambye nti akakiiko tekagenda kuzinira ku ntoli za kibiina kya byabufuzi kyonna mu kuteekateeka okusunsulamu abaneesimbawo ku bwa pulezidenti mu kulonda okujja kubanga bulijjo omukulu takulira mpya bbiri endege teziyoogaanira mu mazzi. Julius Muchunguzi agambye nti bakyetegereza emikono egyabaweereddwa ebibiina by'obufuzi okulaba nga gituukana n'amateeka olwo nno basalewo lwe banaabasunsulamu. Bwe baazibidde olunaku olwajjo aspirants babiri bebadde nga bakatuukiriza ekisaanyizo ekyo nga mwe muli Mr. Yoweri Kaguta Museveni ne Mr. Nandala Mafaabi. Abalala bonna akakiiko kabawandiikira nga kabategeeza bwe batuuse na kiki ekyetaagisa okukolebwa. So bonna abo abamu baleeta empapula zaabwe baleeta emikono emirala okujjuzaawo era akakiiko abakozi b'akakiiko k'ebyokulonda bagyekeneenya bagiyitamu era bajja kubabuulira ng'olunaku lw'okusunsulwamu terunnatuuka oba okusunsulwamu nga tekunaggwa. Ate ye akulira ekibiina ekya Alliance for National Transformation Major General Girigori Mugisha Muntu Oyera ngono naye akakiiko kagobye emikono gye ku lw'omukaaga nga kagamba tijabadde tegituukana na mateeka. Agambye nti enkya ya leero ttiimu ye egenda kuzzaayo emikono emirala gye baafunye eri akakiiko k'ebyokulonda asobole okusunsulwamu olunaku lw'enkya. Wafunye disitulikiti ezaali nga zebasazaamu emikono egimu zonna tuzizza kati tugenda okutuuza ssaawa nyanga zigenda kuzibwayo tugenda kusaba nomination yankya naye ssaawa aba electoral be banaazitubuulira naye nga ejja kuba enkya. Akulira ekibiina ekya People's Front for Freedom era omuloodi meya w'ekibuga ekikulu Kampala Haji Salongo Elias Lukwago agambye nti obuvuyo obuli mu kakiiko k'ebyokulonda y'emu ku nsonga yabaviiriddeko bo nga banna PFF obutasimbawo muntu ku bwa pulezidenti wa Uganda mu kulonda okujja. Ekimu ku miziziko omwami Yoweri Museveni gy'ateerawo abavuganya era luno olutalo lwe tulimu okuwandiisa ekibiina kyaffe PFF ndirizo nyingi twayitamu nga beekwasa kino beekwasa kali beekwasa kumanya kala zifaanagana ne zino ne batuuka emikono nga badiso abo ba RDC baani bagenda batiisatiisa abantu gwe besigye ali mu komera ozimusayiningira okimanyi nti awandiisa bayeekera bino biri ne bateekawo embeera yo era ne batuliisawo kwati twamala mwaka mulamba nga gundi ya certificate na paka nga 5 June kakati nebino byonna lukwesibwa mwami Yoweri Kaguta Museveni okuteerawo emiziziko era teketugamba nti luno lwoja bwa munyindo tulina kuluka lujegere ffenna tutaayize tulwanire wamu era tuteze enteekateeka ezo ze tulwanirira okulaba nga tukwataganira wamu. Wabula yakulira ebyokukunga abantu mu kibiina ky'NRM ekiri mu buyinza Rosemary Nansubuga Ssenninda agambye nti bo nga ba NRM beeteeseteese bulungi nga ssentebe waabwe Yoweri Kaguta Museveni agenda kusunsulwamu olunaku lw'enkya.
tugenda bukeereza wannawanca okwerekera President waffe Yoweri Kaguta Museveni era chairman w'ekibiina ate nga ye flag bearer waffe ng'agenda erweza okwewandiisa. Ekisooka ng'Electoral Commission erina omuwendo gw'abantu bekkiriza okuyingira erweza, n'olwekyo abantu bakaba bajja okgenda erweza okwerekera omukulu olwedde bo balambikiddwa. Mbakunga era mbakubiriza mikwano, tugenda kubeera Kololo gye tugenda okubulindira saawa 4:05 President waffe ajja kuba atuuse Kololo. Temwebalikira nti enjala ejja balumirayo ab'emikwano, okulya bwekiri, ekyokunywa weekiri, ate n'okuba entertaininga byonna bijja kubaawo nga tujanjawaza. Ate yo mu kibiina ekya Uganda People's Congress abakulembeze mu kibiina ekyo batuula bufoofofo nga balindirira ennamula ya kooti n'akakiiko ak'ebyokulonda ku muntu omutuufu alina okwesimbawo ku ntebe y'obwa pulezidenti ku kaadi y'ekibiina kino ekya UPC. Ebiwayi 3 bye bikyakayanira obwa pulezidenti wa UPC okuli ekya James Akena kooti gwe yagoba ku bwa pulezidenti w'ekibiina ekyo era n'emugaana okwesimbawo, ng'ekirala kye kya Peter Walubiri sako ekiwayi kya Dennis Adimu Enapu nga buli omu ku bagamba ye mukulembeze wa UPC. Olunaku lw'eggulo ebiwayi bino byasinkanya akakiiko k'ebyokulonda okuwuliriza ensonga zaabyo ez'ekibiina kino n'omuntu omutuufu alina okusunsulibwamu akakiiko k'ebyokulonda ku kaadi y'ekibiina ekya UPC. Akakiiko k'ebyokulonda olwaleero lwe kalina okuwa ensala yaako nga Dennis Adimu Enapu eyeeyita pulezidenti owa UPC omutuufu abuulidde laadiyo eno nti emikono egyatwalibwa eri akakiiko k'ebyokulonda gya kibiina so si gya muntu. Akakiiko k'ebyokulonda omuntu yenna gwe kasalawo olwaleero yagenda okukozesa emikono egyo okumusemba okwesimbawo. Emikono egyo instructions zetuwawa Fred Ebiru zaali za kunoonya mikono gy'abammemba b'ekibiina nti yenna anaaba avudde mu nkaayana ze tulimu yajja okusembebwa akwate bendera y'ekibiina mu kulondalonda kuno okujja. So n'olw'ensonga eyo bwe tubadde nga tutambula okunoonya egyo emikono tubadde tukikola nga kibiina. Ate yo mu kibiina ekya Ecological Party of Uganda kigamba nti akutwala ku lwokusatu omukulembeze waakyo Muhammad Nsereko eri akakiiko k'enseeno ak'ebyokulonda nti asunsulwemu avuganye ku ntebe ennene ey'obwa pulezidenti. Muhammad Nsereko omukulembeze wa Ecological Party of Uganda nga mu kiseera kino yembaka Parliament akiikira Kampala Central agamba nti bannakibiina nti basazeewo agende yeewandiise ku lwokusatu olwa sabbiiti eno oluvannyuma asinkana abawagizi be mu kisaawe kya Kampala Mukadde Secondary School. Muhammad Nsereko akyomedde akakiiko k'ebyokulonda kaalumiriza nti kakyagaanya okukakasa emikono gye yakatwalira. Emikono twagizaayo dda gye baatusaba egyeyongerako naye Electoral Commission eringa ezannya omuzannyo. Ekisooka okuddira okugaa nti ffe abaaleeta emikono gyaffe mu bwangu nga mingi nga tumaze gikebera mu sisitiimu yaabwe okumala gawandiikako ekiraga nti terina yakebera ekyo kimu. Ekyokubiri bakebera kyekyo kye bakeberera mu nkukutu because an electoral process erina okubeerako ba agents kitegeeza nti weerezaayo wange abeewo nga bookebera egyo emikono bo bagikebera mu ki ekyuma kiri mazzi